olunaku lw'enkya tugenda tutandikirawo twakoma. So abalowooza nti bagenda kututiisatiisa, mbadde muyingira palamenti wano ne mulabanga bagisazeeko yonna, badiployinze abawanvu n'abampi, ate batugambye nti enkya nga palamenti eddamu bagenda kuyiwa abalala bangi mubayiwe. Tetugenda kubatya kubanga tulina obuvunaanyizibwa. So ebituwulira nti kaakati fe abamu bagenda tusiba naki, kati tetukyali ku level eyo tukangakanga mbu bagenda tusiba kubanga batusibaasiba dda. Tulina obuvunaanyizibwa, bannansi baatulonda ne batusindika wano okubakiikirira, era olw'enkya tugenda kukeera wano. Tugenda kukeera wano okulwana ku nsonga y'emmwanyi kye tuliko. Oyo ye leader of opposition mu parliament era nga mubaka w'ekibiina kya NUP era nga ye spokesperson w'ekibiina kya NUP. Ensonga ya kulwanirira mwanyi era no alabiddwako ne bamupya abalala nga beewera. Bakakasizza nti ekyokubatiisatiisa tebajja kutya mbu bawuliddeko amawulire nti omukulu ow'ekitiibwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni batandise okuba ng'atiisatiisa ababaka ono nno mbu atandikidde kuba NRM. General Museveni nti ali mu kutiisatiisa ababaka yatandise n'ababe. I will crush you bwe tubiwulira. Sebonedde tujja kutukangakanga. Nga abakulembeze tuli bamalirivu ku nsonga eno. Ekyomukisa omulungi n'amateeka tugamanyi era tujja gatambuliramu okulwana ku nsonga eno. Tusaba bannansi yonna gye muli mutuwegateko ku nsonga eno. Kino kye tuliko gwanga mujje. Mwebale nnyo. Ezo nsonga z'omwani bwe bagamba nti beewera nti balina okuba nga ate balwanirira omwani era nti kye baliko tebatidde oba babasiba oba bakola batya tebagala mmanya. Ate ye omukulu Abitex ensonga nga zikyeyongera okugenda mu maaso ebya Abitex kubanga yayogera ebigambo nga kumpeyalinga Ssaabasajja ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Leero avuddeyo mu lwatu n'ayogera ensonga lwaki yakyawa Bobi Wine. Saagala muntu addamu nakwogera mu maaso gange ekigambo NUP nga ddala Kyagulanyi Ssentamu nga ddala Kyagulanyi Ssentamu yakyagikulembera. Kyagulanyi Ssentamu lwaki nze namukyawala lwakunimba naye saagala tukirimirengako bikadde. Kiba kitegeeza nti bw'olimba omulwanyi nze nali promota we era ekyasinga okufuula Kyagulanyi w'amaanyi bivulu byaffe era ndowooza yakirabye ejjo kyeyadamiisinga. Namuleeta mu nkuka 2015 nemuleeta mu 2017 nemuleeta mu 2019 naye olunaku ababuyabuya be yavaayo n'agaana okubeegaana balumbuye nga batyoboola Obuganda. Omubuyabuya oyo lumbuye abantu baagaana okukitegeera naye kakibagamba olwaleero. Nze yavaayo nga njogedde n'agamba nayagala mwannyinaze naye ebyo ebigambo byabwe ebintu ebisinze ebyasinga okunzijja mu NUP. Bebabuyabuya nga lumbuye okuvaayo n'atyoboola Obwakabaka bwa Buganda okuva ku Mmande mpaka ku Mmande. NUP nevaayo negaana okuvaayo okumwegaana. N'akeera ku makya n'atyoboola Katikkiro wa Buganda ng'amanya okuteekayo posi n'agamba ssaawa 8 n'ekitundu ndi mu bimuli by'Emmengo.
n'alyoka atyobolasa Katikkiro wa Buganda n'Abagereka afunafuna n'ebikyala ebisirusiru ne byambala gomesi ebivuma n'Abagereka ebyo byonna byonna ngalombuye gwe mulimo gwe yakwasibwa naye ng'omusajja omugezi Kyagulanyi Omuganda n'ogana okuvaayo sipiidi okwegaana ekivubuka ekyo ne ttiimu yakyo ate bakola ekintu kyekimu ayogera n'agamba guni yanzizeemu n'akuteekako bw'ati owulirize olwekyo ekivubuka kya takisi yanzizeemu nga tayogedde ku linnya lye ekitegeeza nti baagala nnyo n'okuboogerako kubanga eri baba bakola ababakwasa omulimu ekisajja ekyo nze bansibajjo nze mu kkomera natuukayo nga waadi gye ndimu bagikuuma butiribiri nga buli muntu abuuza Abitex ali mu luumu ki manyi nze ndi muntu w'abantu nga mpuliriza abantu bonna njagala 5,000 kuvaayo njagala 10 naye ekisooka okuvaako ku mutwe ze banviiri noba obeera bakuwaana batya mu kkomera tokuzizaayo nviiri osooka kugirita nabagamba gwakola kyo zikumezo nga zikyaliko ate zaaliko bazikunyula mukera bakusala bulungi nnyo naye nabasaba kigambo kimu mbeegayiridde sinza afaanana obulungi temumalaako kyebakola ne bazimanya mpolampola naye ng'azimanya omulaba takkiriza nti ddala gwamanya ye Abitex kaakati kirumbuye ekyo kibuyabuya kyewamba nekitomeza abantu nekivaayo nekyekusa ekifaananyi ng'ebirevu biri eno mu kkomera bakulizayo enviiri ekyo ekisajja ne bakiwa omulimu gw'okutyoboola NUP nti tekkiririza mu Buganda kaakati teriyo omuntu ayagala bukulembeze asobola kuvuma Bwakabaka okuva ku Mande paka ku Lwokubiri ng'ogufudde mulimu ng'ate ng'oyagala Pulezidenti Museveni bagaana oluto olwali lugaanye empologoma yamala kuvaayo ne baleko basomoka Lwera gwe noleko ovuma Obwakabaka bwa Buganda okuva mu Mande paka ku Mande ate Kyagulanyi n'agaana okubuuka Kyagulanyi okimanyi tavangayo n'official statement okugamba nti omubuyabuya lumbuye ne ttiimu ye bibatyobola Obwakabaka mbeegaanye okimanyi takikolangako ate Kyagulanyi najja ng'alabika mu programs ez'enjawulo ng'alaga nti era naye apinga Obwakabaka bwa Buganda kako kyokulabirawo katono okimanyi nti yabadde jjo ku mukolo gwa Oweekitiibwa Muliika Kyagulanyi Ssentamu n'ejjoogolye n'obujoozijoozi bwe n'okwepanka n'okulowooza mu bw'amaanyi okusinga Obwakabaka bwa Buganda yakozesa statement ze mmanyi statement bagikozesa ku Ssaabasajja Kabaka n'agamba Oweekitiibwa Muliika nkuloopera eyo statement ekola mu Bwakabaka eyo statement bagikola ku ebyo byonna nga bigenda mu maaso n'Abanyarwanda nabo beewera balina akawaayiro mbo ke baagala babe nga bakajja mu constitution awo nno nabo babeere nga batongozebwa ng'Abannayuganda naye nno bano babaanukudde akawaayiro kakyusibwe munnayuganda yeyagalire mu Uganda ye wadde ng'olulimi lwaloota mu Lunyarwanda wadde ng'ayogera Lunyarwanda abeera munnayuganda mwagala gavumenti ekyuse Pulezidenti Museveni akakyuse mumugambe nti kakyuse njagala mmaliriza okwogera nga tukyali ffenna muzeeyi muneegatteko Abannayuganda kaakati baagala bintu byabwe bikolebweko tetwagala muntu yenna agenda kuwagira babonyaabonya mmwe tosobola kukkirizibwa kuwagira babonyaabonya Abanyarwanda ate n'oyagala weeyita Omunyarwanda obanga akubira omulalu eŋŋoma kasita okubira omulalu eŋŋoma nga bwazina wabeerawo enjawulo wakati wo n'omulalu n'olwekyo twagala eggwanga lya Uganda litegeere nti bannakayunga basazeewo bannakayunga baagala akawaayiro kano namba 10 kakwatibweko kagibwewo basangulewo ebibaluma bateekewo ebibatereeza ebyammwe ke kawaayiro namba 10 okukajjawo mufune pasipoti n'endagamuntu muddeyo mweyagalire mu nsi yammwe nammwe mubeere bulungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Olwanirira otya omwana omujja nannyina okudda ku ssomero ku ssente za Ssemaka naye nga n'abaana b'omu maka batudde? Eyo ne opposition bannayuganda gye twalina era gye twali tutaddemu essuubi nti erina okutuggyirawo omumpembe Yoweri Kaguta Museveni.
Imagine omusajja akunaabisa engalo ng'enjala ekuluma n'olowooza nti agenda kukuwa mmere. So nga omuntu omuyala asobola okwebaka singa obudde buwungeera nga talina ssuubi lya kufuna kyakulya. Naye singa omuteekamu essuubi nti ngenda kukuwa ekyokulya n'aba engalo ayinza okusula obubi ayinza n'okufa enjala kubanga wamutaddemu essuubi n'agamba ebyenda nti tugenda kulya. Bano abantu balinga nga bamaama ab'edda ng'enjala yagudde. Bamaama ab'edda ng'enjala yagudde baafumbanga amayinja okuteekamu abaana essuubi nti essaawa yonna tugenda kufuna ekyokulya. Essuubi eryo lyasobolanga okukuuma abaana eno bazadde baffe bagende bapakase basobole okufuna ekyokulya. Onaaba onyiiga nti maama yafumbye mayinja okututeekamu essuubi ng'ate akomyewo n'emmere entuufu era ng'agenda kufumba. Bano abasajja batutaddemu essuubi eritagenda kuggwamu okumala akaseera kangi nnyo. Tumaze akaseera nga tulinda basoosootole naye ng'entamu eri ku kyoto mwana wattu ate amayinja. Kyenvudde nsaba buli munnayuganda alina k'oyinayo katwalire His Excellency Bobi Wine ng'ekiraba alyeko omwebaze nti weebale kutuwonya opposition nkyamu. Ebbanga lyonna tubadde wansi w'ekisiikirize kya opposition naye ng'omuti ogugaba ekisiikirize kya opposition ekyo ate mwana wattu gwa NRM gye tulwanyisa. Omusajja jjojjuzi n'avaayo n'atuyita Bozambe nti tetugwanidde na kubeera ku opposition olw'okubanga ffe twambala ebisaati wakati mu lutabaalo lwe tulimu, olw'okubanga tetwambala masuuti wakati mu lutabaalo lwe tulimu, olw'okubanga tetwesiba mataayi wakati mu lutabaalo lwe tulimu, olw'okubanga tetwogera luzungu wakati mu lutabaalo lwe tulimu. Mukama yajja n'abayamba nga bo bayivu bulungi baasoma. Mukama najja n'abayamba nga banyumi bulungi banyuma nga bambadde. Mukama najja n'abayamba nga balina endabika ennungi. Ekyo munnange kye kyabakuula qualified okubeera ab'opposition abagwanidde. Naye ng'opposition engeri gye tuba nitubeera mu lutabaalo tekitegeeza kunyuma. Oba osanga obwa minisita kitegeeza kunyuma. Kubanga kaba kadde nga mumaze okutabaala nga mutuuse okuweereza n'okulya ku ntuuyo zammwe ez'okutabaala. Sirabangako mulima ayambala suuti n'agenda kulima. Essaawa eno tulinga abalimi abasambula ekikande ekinene ennyo ng'omuntu bw'okitunuuliza n'amaaso olowooza kisobola okukulema. Naye ate oyagala ekikande ekyo kye tuli mu kuwaguza tukiwagulize mu suuti. Ng'era gwe bw'ojja ng'oyambadde essuuti ogamba nze mulima omutuufu. Nze ngenda okusobola okusaawulawo ekikande kino kubanga nze nyambadde essuuti era nnyumye nnyo. N'otamanya nti luno olutabaalo lwe tulimu lwa kutuuyana. Olubimbi lwe tuli mu kulima lwa kutuuyana. Oyo ayambadde essuuti nga zze mu lutabaalo abeera tazze mu lutabaalo lwa kutuuyana. Abeera zze kuzannya mu buzannyi kubanga engoye ezirima ffenna tuzimanyi nti ate si ze ezikyala. Naye kibi nnyo okubanga tulima olubimbi ate ggwe n'ojjira mu ngoye ezikyala. Engoye ezirima emmere ate si kye ezigirya ku lusoosooterero oba ku lujjuliro. Engoye ezirima emmere ate si ze ezigirya ku lujjuliro. Era bw'olisanga omuntu ng'ajjidde mu ngoye ezirya ku lubimbi manya nti oyo asoose mu ffumbiro kulya. Kaakati effumbiro ye gavumenti gye tuli mu kuyayaanira ffenna tutuukemu. Ojja otya ng'oyambadde essuuti gye tulimu okusobola okutuuka mu kiyungu naffe tusoosootole. Kitegeeza gw'osoose kulya, fozze kutukwenya, fozze kutubuzaabuza, fozze kutulimba. Otherwise bw'olaba munnankyukakyuka ng'ayambadde ekisweta nga kye nnyambadde, bw'olaba munnankyukakyuka ng'ayambadde ekisaati kye nnyambadde, togaana kumuwa matunti ono agenda kuŋŋamba ki? Oyo yali ku lubimbi olutuufu oluyina okututuusa mu ffumbiro. Ono ajjidde mu ssuuti abeera tazze kulima. Kubanga oyo ensonga lwaki yatuyita Bozambi mbu tetulina lukusinga ezize Chifumboowa. Mbu tetulina ntunula ng'eyeera bwe twambala, tetunyuma nga ye twambala na biswati, ye ng'ate ayambadde essuuti. Ensonga lwaki yatuyita Bozambi? Kubanga Ozambe ye muntu abeera nga atali siriyasi naye ng'ali siriyasi. Mbu ye n'abeera Ssebatta, mbu Ssebatta ye muntu aba siriyasi nga ne byafulumya biri siriyasi. Ku mulembe guno ebigambo tebisinga bikolwa maanyi. Y'ensonga lwaki mukulembeze yatunnyonnyola n'atugamba nti tuli balabira ku bikolwa byabwe. Kaakati owoopposition agamba nti woopposition mu bigenda mu maaso byonna mu ggwanga wallahi mulabe byalimu. Owa opposition yalina okubajjirawo Museveni mulabe byalimu.
ku bizibu ebiri mu ggwanga ekitenze ettaka lya kasasiro yabumbulukukira abantu teyawaayo ddoboozi lye tebimukwatako nga yo opposition omutuufu abantu ne bagoba mu lubijji kyali baddokko bagoba mu lubijji naye ate yabagoba mu lubijji n'ateekawo ekisinga okusaanyawo lubijji n'okusinga kye yagobawo kubanga fenetto oyo abasula mu ntobazi tuzimba za kalina in that twagala obutonde busigaze okwetaaya tumanyi wa we tulina okuyiwa ettaka era tumanyi wa we tulina okuyiwa kasasiro naye ate nga bakatugobamu nti twonoona obutonde bw'ensi gavumenti n'ereeta ebimotoka by'ettaka n'etandika okuyiwawo mu bufunze eyali tusomesezza enkozesa y'entobazi ate yali mu kwonoona enkozesa y'entobazi in that be yalisomesezza ate ffe tulina okumusomesa entobazi bazikozesa batya awo teyavaawo kwogera omuliro ne gukwata ebimotoka abantu ekigoogwa ne basaanawo teyavaayo kwogera nti naye buno obwavu obususse obutuuse ne ku mbeera ng'abantu tebakyafa ku bulamu bwabwe omuntu ki atakimanyi nti bannange emmotoka y'amafuta singa egwa toyina kugisemberera kubanga amafuta muliro kyali kibaddewo okwo mu lubijja era awo abantu we baayokyebwa ekimotoka ky'amafuta ndowooza omwaka gwali gwa 2013 omwezi oba gwali gwa 10 naye abantu ebyo baabyerabira dda tebabijjukira nti emmotoka y'amafuta eyokya kubanga ekyo kyemabegako ate bo obwavu obubaluma bwalubeerera buli constant era bwe bakyajjukira emmotoka y'amafuta weegwa omuntu addukirawo na kikopo kyoba na kibenseni kye kweyolera ku mafuta agenda atunde oyo wa booda alina looni abala full tank anti full tank ekola emitwalo 12 negwe kuba mwakalowoozo ng'ofunye full tank ey'obwerere nga 12 giro gy'ogenda okukola ogenda kusasulako looni yokka sente ezisigaddewo zibeera zizo nti ebyo byonna ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga wallahi omusajja oyo tabikonyeeko ku bizibu byonna bye tulina nga bannayuganda omusajja alabye ng'ekyokulwanirira abanyarwanda abali mu Uganda bafune equal opportunities mu Uganda bafune national ID era bafune ne passport nga kyekinene nnyo naye ng'okakasa abanyarwanda tebalina equal opportunities mu Uganda okakasangwa ekizibu ky'abanyarwanda oba ekizibu ky'eggwanga olunaku olwaleero be banyarwanda ababoolebwa be banyarwanda abatalina equal opportunities njagala mukasambidde ogendeko mu kibuga Kampala onoonyereza ebyapa ebirimu olabe biri mu mannya g'abaani njagala otandika okunoonyereza bizinensi ku bizinensi ez'amaanyi olabe ziri mu mannya g'abaani njagala onoonyereza ebyapa okwetooloola Uganda yonna eyawamu olabe biri mu mannya gaani oba oyagadde kutuvuma magufa nakwejjeereza bantu bano nti nabo baboolebwa kubanga mu ggwanga mwoli mu kubalwanirira bafune equal opportunities abasinga okuboolebwa bannansi that's why natandise nkugamba olwanirira omwana omujja na nnyina asobola okugenda ku ssomero asome ku fiizi za Semaka naye nga n'abaana ba Semaka batudde waka ddala kituufu olina kusooka kulwanirira mwana mujja na nnyina tuli mu Uganda bannayuganda nga bajoonyesebwa tuli mu Uganda nga bannayuganda baboolebwa mu nsi yaabwe n'abamu ne batuuka okuddukira mu bwakadaama ne diguri zaabwe olowooza egyo gibeera mirembe oba kusosolebwa waabwe abasomesa ne batuuka okuddukira mu bwakadaama nga balaba ssente ziggwera mu bannakangubi abataasoma kyokka nga first lady ye minisita w'ebyenjigiriza mu bupunze ng'asobola n'okukuba bbaawo akamba nti ne lwaki minisitule yange oginafuyizza nnyo obwenkanidde wano abaweereza mu minisitule yange ne batuuka okulya obukunkumuka abaweereza mu minisitule yange ne batuuka okusasulwa salale naye ng'amabanja ge balina gasinga salale gwe bafunye lwaki otyoboola minisitule yange minisitule yange abazadde bagenda tutandika okugiboola n'obutagyettanira kubanga balaba bafuulu figa abawemula bafuulu figa abakubawo ebigambo ebyenkana omuzindaalo era nga n'okusoma tebaasoma ba Eddie Kenzo ate boosembezza ennyo ku mwanjo minisitule yange yakukola ki lwaki toyita abasomesa nabo lunaku lumu mu State House oba lwaki toteerawo abasomesa sako esobola okubakulaakulanya kyalo okubayita mu State House si solution wabula okubongeza ku musaala
n'okubateerawo ssaka etaliimu magoba mwe basobola nabo okuyitira okuweerera abaana baabwe. Kaakati omujega takimanyi nti n'abasomesa baddukidde mu bwakadaama ekiraga okuboola mu nsi mwe babeera mwe bava. Abasomesa oba n'abantu abayivu bwe bagenda eyo okusaba emirimu babatunula ku nnyindo, so nga ennyindo eri egyo Nagalaali yeeba eya Uganda. Se nnyindo ensoowolokofu, wabula ow'ennyindo ensoowolokofu agamba ow'ennyindo enjagagattavu ani akusindise wano. Kakati okaabira otya Abanyarwanda okuboolebwa mu Uganda nga ne bannayuganda mu Uganda baboolebwa? Lwaki tetugobaawo oyo aboola Abanyarwanda? Fene tubeera mu nsi etali yakweboola. Ndowooza message ogiwulidde naye ng'oli ku NCK TV kugamba ky'omuntu oba nga tona subscribinga gekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo.